bamaze nno okunywa ku tuzzi beeyongera okutinatina. Olw'eggulo olwo baatandika okukubaganya ebirowoozo nga Katumba agamba nti nga bwe yali ajebye ennyo bw'atyo kyali kisaanye basiisirire awo bwe baali bakyatuuse bamale okumira ku ddusu. Naye nno ye Damulira eyali awulira ng'amaanyi gaali gakyamuwala yali yeesunga okugira nga bakyeyongera mu maaso n'olugendo. Kyokka alaba munne ensowera atuuse na kugigobya lulimi kwe kumala gakkiriza ne basiisira awo. Enjuba eba egolooba ne balaba ng'ekkubo lyayo lyali lireegedde ddala mu kiwonvu gye bali boolekera. Kino nno kyabasanyusa nnyo kubanga kyali kitegeeza nti ekkubo lye baali bakutte lyali liddira ddala bugwanjuba nga bwe baali baagala. Ku makya g'olunaku olwaddirira Damulira ne Katumba beekuŋŋaanya ne bakuŋŋaanya n'ebyabwe ne beeyongera okusiyaggira. Nga bulijjo Damulira ye yakulemberamu ng'agenda asaayirira nga yeeyuna okulaba ebifa ku nkomerero y'ekiwonvu kiri. Ye Katumba yagendanga abebbera mpola mpola era nga buli kiseera agira n'atuulako wansi amale okusonda ku maanyi. Kino nno kyanyizanga nnyo munne Damulira olw'okuyisibwanga. Abavubuka baffe beeyongera okutebenta era mu kiseera ekyaddirira baatandika okuwulira okuyira kw'omugga ogw'amaanyi. Bajjira okutya okw'amaanyi olw'okulowooza nti si kulwa nga bagutuukako ne basanga nga gwekiikidde ddala mu kkubo lyabwe. Damulira yatandika okugenda akalaako ng'alinga omwokyeko n'omuliro. Eno yagendanga bw'alaajana nti ayi Katonda waffe tuyambe omugga gubeeko n'amagezi ag'okugusomoka naye tufa tuggwaawo.